n'okwettalika nzikiriza n'okulamu ku Yesu Kristo omwana omwatu wa Katonda anti gwazaala n'emirembe gyonna teginnabaawo Katonda mu Katonda Katonda tekamuzaalibwa Katonda ddala mu Katonda ddala yazaalibwa kuzaalibwa kwetondebwa era emaati mu Katonda lyomu ddala byonna tebyakolebwa olw'okubeera kw'abantu olw'okutulokola yava mu ggulu n'aka n'afuna omubiri mani omubeereevu w'amwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ku musaalaba n'abonaabona mu mirembe gy'Ponsiyo Piraato n'aziikibwa omutukuvu Katolika eyava mu batume ne twabatiisibwa omwesonyiwa ebibi era nnindirira okutuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egirijja. Amiina. Abooluganda abaagalwa, tukoowole Katonda Kitaffe omuyinza buli kantu yazuukiza Yesu omwana we mu bafu aduukirire abalamu n'abafu. Maria nnyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Abakristu banywere mu kukkiriza ne mu kuseetimu ensi yonna Mukama agikaase akabenje k'entalo. Maria nnyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, omuzadde wa munda abadduukirire. Maria nnyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Mugenzi ono yafuna abatiisibwa ensigo ey'obulamu obutakubaawo, Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Maria nnyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Ffe ffenna abakunga twebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujulizi bw'eddiini Omukama akkiriza naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Maria nnyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Ayi Mukama, okwegayirira kuno okkiriza kugasa emyoyo gy'abantu.
Mukama ekitambiro kya kisiimi atulya emigolo gya kitwala Ayi Mukama kitambiro eky'okukwebaliza kwaffe kirinnye gy'oli ombeerere tumali omutuukirivu ennyo yatwalibwa omukulu atuwolereze emitima gyaffe gikolere omuliro gw'okwagala girumirwe bulijjo okujja gy'oli tukusaba okuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe mwemuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe wamma kisaanyira okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era bwe kutuviira n'okulokoka gw'Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyinza w'amutandikise wannaku okwebaza bulijjo na buli bantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe olw'okwombeerere bwe yazaala Katonda atwalibwa mu kkubo olwaleero nga tekifaananyi ky'ebirenzeewo nga mwalitunula ng'amaze okumalirizibwa n'abantu abakyali mu kulamaga bafunye essuubi